Hello, my beautiful viewers. Thank you so much for subscribing. Thank you so much for liking, for commenting. Bane mukola cha muwendo nnyo. Buli we mukola ebyo byonna munange mumuzizaamu maanyi. Mwena basima emirimu gyange munange mukama abaddizeewo byansuso. Era nga wanna make some shout-outs to my new subscribers. Nga njagala okubebaza omulimu gw'omuwendo gwe munkoledde. I want to thank Flex Media, Twin David, Semuto Henry, Derek Prona Bingo, Meli Suma, Sylvia Mulumba, Royce Naluyange, Zoe Scarlett, Tumwesije Thompson, Fred Kabagambe, Josh Derrick, Eddie Davy Valens, Kayiru Mugalulu, Marisa Edith, Bod Dread, Triple Vilas, Denisi Ibanda, Ntale David, Farida Musa Farida, Nsamba Abdu, Ayeva Zibe John, banange mukola cha muwendo nnyo. Na mwenna bw'obanga sikumentioninze erinnya lyo munange njagala nsonyiwe naye nga mukola mulimu gwa nsuso nnyo era gwa muwendo nnyo kubanga munange musubscribinga. Thank you so much for subscribing. And if this is your first time to join us here, you're very welcome. Amanya nze Sandra Lian era ngenda kubanga ntandikirawo ebibozi olunaku lwaleero bye nkuleetedde. Olunaku lwaleero nkuleetedde Kojja Kitonsa wamu ne mukyalani Grace Kani. Kati essaawa eno ba exes bawanyisiganya ebisongovu. I thought nti mulembe ogw'okwegamba okukyawagana ne mutandika okuyisinganya ebigambo ne mwerangira kino gwe gundi nze empa ring yange gye nakuwa nze gundi mpa kantu kange nakuwa mpa necklace yange mpa kagatto kange nali manyi nti byakoma mbavubuka naye muganda wange ne mbakulu bituuseeyo. But then ekiriwo ekigenda mu maaso right about now wakati wa Kojja Kitonsa ne Grace Kani ani ataabalaba bannange nga bwe tulaba Dr. Hamza ne Rema Namakula. Yeah. Ani ataabalaba banaye nga beeyisa mu media wonna wali eri Grace Kani yeeyisa kwegamba yeekola ebyabalungi kwegamba laba yaliko Kojja Kitonsa bazze eno bazze eri buluwodda Kojja Kitonsa ne Grace Kani be baabo basinda omukwano birthdays bazikuziza bakoze kino bannange bw'obalaba essaawa eno nga kwegaba eriisa akakanja muganda ngo oyinza ogamba tewaali mukwano gwonna emabegako. But then ekigenda mu maaso essaawa eno Grace Kani mujjukireko abasobodde okubitegeera yavuddeyo ng'ayagala kusuwinga mwami ono Kojja Kitonsa eyaliko manager we era yaliko omwagalwa we ayagala kumisuwinga over 3 million gy'aclaiminga nti nno omwami ono yazimubbako. By that time we baali so cozy together we baali so they were all too much about each other. Kakati mu period eyo Grace Kani avuddeyo ng'agamba nti eyo period Kojja Kitonsa gye yakozesa okuba nga yamuggyako ssente era nga genze mu maaso nabika nti no yeekobana ne brother we Muteesa nga bagenda mu maaso okulabika nti banoonya ba witnesses abakola ki abalumiriza Kojja Kitonsa nti no yabba Grace Kani miliyoni 3. Wabula ate Kojja Kitonsa gye yaviiriddeyo n'agamba nti bannange bino ebigenda mu maaso si bituufu era nze neewuunya bwewuunya omuntu ng'oyo kwegamba nejjusa n'okwejjusa lwaki navaayo nenkola kinengwa mu mukwano ne Grace Kani kwegamba ensobi eno sirigiddamu gikola yadde. So I kept on wondering why married men go ahead ne bafuna side dishes and after bwe bitambula obubi ne balabika nti batandika okwenenya. Era here Grace Kani, a mistake I did and will never repeat in my life. I tried to shape her into a human being for almost 6 months but she remained blunt, very disrespectful and unruly. Being unruly ndowooza ategeeza kino okuba nti no Grace Kani yalinga kwegamba buli kimu alaga ya kivuga abamawulire wano nawali agezaako omukkakkanya bannange tokola kino kwegamba weefuge naye nga Grace Kani alaga I'm really deeply in love. Nagenda maaso n'agamba though I had disagreements with my wife she didn't mind spoiling my marriage by throwing it into the cameras as my official wife. Grace Kani reached to the extent of eating dates everywhere and claiming that I didn't give her money despite of offering her a lot of reignite her music career. She's now accusing me stealing 3 million from her. So stupid to the extent of teaming up with her brother Muteesa to fake witnesses in courts of law that I stole from her. Nga bwe mwabimanyako bulungi Grace Kani munnange yatuuka ne ku extent erabika nti agenda mu studio na recording olimba nga bwakaaba
ekyokukwagala nakinali nakikola lwa mutima bannaye akantu ne kagaana n'okuvayo nga maziga gamutta ng'alaga kimutta bannange ate kati essaawa ne bivudde matandise kwerangira wanziba ate simanyi nakwagala mu nsobi ate simanga nanejjusa nze wali oyagala nakwonoona bufumbo bwange abantu bonna kugamba vuddeyo naye ngendako nagamba nti abantu bonna babeera ne kugamba side dishes baba bafumbo naye nga balina side dishes naye omukazi yeerabisa nnyo natuuka mu kamera kugamba ng'alaga ye official wife yet it was nothing sangala njogere bingi oba mba nnyonnyole kasita mu byowuliddeko njagala nsooke mbazannyire audio ne yakojja Kitonsa gy'atadde olw'obusungu olw'okuba nti Grace Kan yavuddeyo n'amugamba nti yabba miliyoni ze 3 enkyo n'ava mu bulamu n'agenda bulamu bwaffe n'agenda n'afuna omulala n'addamu ne bamutomera buto nga nange bwe namutomera kibufu natomera mutomere namugwamu saamutegeera nti bw'atyo bwafaanana ndesande mutaddemu yadde ennusu yange n'emu ey'ekikumi ky'essente bati yonna tuyigira mu nsobi kubanga ensobi nagikola ngiyigiddemu sikyaddira sikulimba mukwano kyo si birungi naye soke tujja ttambulira awo munange nali manyi mmwe temukiraba nagezaako mushepinga emyezi 6 okuva emabega ogezaako mushepinga atambulye mu layini z'abantu yagaana ogezaako okumushepinga yagaana tabuulirwa takola ki awalampa buli muntu yenna abantu bakwana bulijjo abawala ng'alina omukyala we waka kitegeera ng'alina mukyala we waka naye n'amuwa omuntu gwakwanye n'awa mukyala we respect nemaze nali banfunyemu obutakkaanya n'omukyala tekikuleetera ate kugira kugira kuddawo ate kuwalampa kola kitetete ebintu bingi nnyo bye yakola ebitaali tebituukiriddwa nze sivangayo ne mugamba nti nkutongozza oli mukyala wange yagenda mu kamera ng'ayogera ebintu ebiri nonsense buli muntu yena gwakwatako amugamba ebintu ebiri nonsense mugambye agenda ali amabanja mbantu abannyonnyola nga bwe simuwa ssente kyokka ng'okutte ssente ozimuwadde kati ebyo byonna emitawaana nedda nze nakolera ebintu bingi nnyo 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 jjajja nga manyi nti omuntu gwenkwa tuli ku peegi y'emu yagenze kujweteka mbu namubbako miliyoni 3 muyanzwa miliyoni 3 biki alina oyo muganda wa atategeera simanyi kuteesa atalina yadde ettondo ly'amagezi omusajja akuze omuwawa omusiru namwewuunyiza mbu banoonya muntu annumiriza nti nazimubbako nze nakolera ebintu bingi nnyo 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 jjajja nga manyi nti omuntu gwenkwa tuli ku peegi y'emu yagenze kujweteka mbu namubbako miliyoni 3 muyanzwa miliyoni 3 biki alina oyo muganda wa atategeera simanyi kuteesa atalina yadde ettondo ly'amagezi omusajja akuze omuwawa omusiru ne kano kankayiseewo Fabiola Anita mujjukire yali presenter ku NBS television wabula ng'essaawa eno munnanga ali abutaala kwegamba ali mu kunyumirwa life ng'era bw'obimanyi Anita Fabiola avuddeyo n'apostinga ku page eya Twitter n'agamba nti bannange kati it is just a Thanksgiving giveaway ngenda kulabika nti nno ngaba ebiteeteeyi byange bya red carpet mujjukire mukyalo ono yayinanga red carpets ez'enjawulo ze yatambulirangako wabula nga yambala ebiteeteeyi nga she looks so stunning and so beautiful okulabika nti n'ebiteeteeyi bye yabyambalanga lumu n'atabiddamu obimanyi naye byaba celebrities naye basile queen okusileyinga nga kyambalamu lumu n'akitereka kati avuddeyo n'agamba nti it's high time alabike nti no agaba ebiteeteeyi bino ku bantu abagenda okufumbirwa era n'alabika ng'agamba abantu bw'ovaayo n'omanya nti no waliyo omuntu yenna ayina prom party oba after party any other you can tag me along n'alabika nti nno abagabira ebiteeteeyi binene ebyali nga ku red carpet era ebiteeteeyi ndozo osobola okubiraba emmangawo ebimu ku byo byebyo ebiteeteeyi byalinga birungi so in case you're having a wedding you're having an after party a prom oba kyonna osobola okuvayo munnange n'otaaginga munno oba n'oweetaaginga n'oteekako #fab giveaway
definitely agenda kubanga kutuusako munange kiteeteeyi olabike nga munange you're also looking stunning and beautiful on your wedding party, on your wedding day, on your after party, on your prom, everything. Anyways, ngenda kulabika nga sisuka wawate. Thank you so much for watching my YouTube channel. My name is Sandralian. Make sure you subscribe. Please, bro, subscribing amunange munyongera manya, and make sure you like, you comment, everything. Make sure you share and make sure you follow my Facebook page, Sandralian AUG. Thank you so much. I love you.